program behind the news tekuleka kyekimu tutereza ebyasoba ne tukulaga ebikusikira. Oyogera ku kansa, obulwadde obwa kansa akkiriza obagala munafu atuuliriza buli omu yeesikamu konaga nti kikino ekituliko naye ng'ate oba oyogera reality. Tuuka emulago mu kansa institute ojja kutegeera kyetwogerako mu nafu atuuliriza. Tuuka bitundu by'eggwanga oba ebyensi ebirala bina ojja kakasa nti nno luli omuntu okuwala kansa yali awezezza maybe emyaka nga 7 ogenda waggulu ne kati twogerera omwana oba omuntu okufuna kansa tekiriko myaka. Omuto amufuna, omuvubuka amufuna, omukulu amufuna, n'omukadde amufuna. Twasobyawa amazima gennyini oyinza okuba nga okimanya ekyo. Twasobya mu ngeri gye tweyisamu kubanga bagamba kansa bulwadde bwa neeyisa, lifestyle disease. N'olw'ensonga eyo Buganda nga atuuliriza tuba tugguse nitukozesa ti nno olina okuba nti weekuuma gwe kennyini nga weefaako. Oneefaako otya? Ekyo kiri kimu olina okukwasa okuba nti okola. Olina okulaba olyaki, weeyisa otya, embeera yeetambula etya, mu bintu nabwe bityo. Kasooka kitegeera ekyo kkiriza Baganda tujja kwayisa omulabe nga tuli ffenna. Muganda nga atuliza nkutegeeza nti nno bw'obanga ekirwadde kimanyi olina okitegeera nti kansa eyongedde mu nsi muno we tuwangaalira. Wamwe bali nnyo ggwe alina kyakola ng'oziyiza ebirwadde bwebityo nga kansa, ng'ekimu ku ekyokola kulya bulungi. Nagamba okulya bulungi kyeki nga bw'otuuka munanga okulya ku nkoko wiikendi eyingiddewo oganina kulya ku nkoko naye ng'enkoko gy'okuba ng'oliisa amakaago wamu naawe kennyini nkoko nnansi. Muleme ggula bukiyokiyo bwe bakubya eddagala ne kakulya mu wiiki emu n'okalya n'ogamba nti nno olidde enkoko ekisaabi kinene nnyo muganda ng'oba olidde eddagala. Kuba just imagine babaga nti tugenda kufumbiza omwana myaka 8 kubanga mugimu ng'oba owulira otya ddala. Kakati no kyekyo ensonga yeetu emu engeri gy'owulyamu mbeera bwetyo nga tosobola kufumbirwa bakuwasa mwana muto kitegeeza nti nno kale akoko akato olye kaaki olwokuba kubya eddagala ne kagejja. Ebyo ne tulina okuba tubimanya nti tuba tulya ddagala lyokka bulwadde kubanga eddagala libeeramu ate terifa nga tulifumbye n'olya n'olanga okuba nti olwala cells ne zifa. Of course wezifa kiba kiddirya ki abeera kansa. Muganda nga atuliriza tulina okukimanya lunye nti nno bwe tutyo olina okuba tukola ki twenganga ebintu bwe bityo. Kakati oba kubanga olya ku nkoko lya enkoko ennansi bagiseeramukko naye oba oyabulamu muganda wange. Ate seno zikolera ki? Tujja kuziika tukuzike ng'ofudde bwe kansa kutte. Kansa ow'ekika kyonna tuba tumwogerako. Webale nnyo mataata ne maama kasobera ng'otegedde nti nno kkiriza Obaganda omuntu omulamu alina okuba ng'abeerawo ku mazzi. Ebiseera bino ebbugumu lingi mukimanyi. Tuli mwezi ogwa January ogumanyiddwa nga Gatonya amaki amatooke kubanga omusana gwayakanga amatooke ne gengera. Kati n'ensonga eyo emibiri gyaffe gyetaaga amazzi kubanga ebitundu ebisinga obungi era bikolebwa mazzi. N'olw'ensonga etakuba nti ozzaawo naye ekyo si kikulu. Onywedde mazzi kikaaki? Onywedde mazzi kikaaki? Nagamba nti nno omuntu yenenena omulamu alina okunywa kibayita mineral water. Nagamba mineral water nakyo tukinnyonnyola si mazzi g'ogula nedda maduuka ga amasibe nedda sebedde nnyabo tugenda ku mazzi amafumbe. Amazzi ge weefumbidde ewaka agatalimu chemicals ne wezibeeramu nga ziba zikeerere kuba go gafumbye ewaka. Sigalo gwe pake nakwetira tobejja wagakoledde n'obagakwetira n'ogateekaawo bapa kubanga wakitegeera watwakigamba wano ministry ennyini ebyobulamu yavayo n'erangirira ekitongole kya WHO ne kirangirira nti amazzi ge muyita mineral water mu amapakingi ago mulimu kye bayita obutwa buyitirivu nnyo. Nebuga nti ate ge tumanyi naga nti ge mumanyi nti kale bagakola ali mu factory ne bagalongoosa era ekicupa ne bagasiba nayo zaabulabe kubanga buli bagateekamu bati bapa obuwuka buli busirikitu buti buli babuyita banano kuba busirikitu buti obunywa ate nga buli so kansalasi. Ne batuwa amagezi ne batugamba watusobola gavaako gakendeeze. Kitegeeza ate ugakendeeza teyafuna amazzi mabiri mazzi gamala mu mubiri gwo. Ekitegeeza olina okuba nti okola kiri kimu kyokka fumba agago tama n'amazzi g'amafumbe tajja kusekereyamba otamanira amazzi g'amafumbe nedda. Buno obulamu bwo munnanga atuuliriza. Mwebale nnyo mma bakikola ekyo nga ne famire ne waka amazzi mugafumba getegaggwawo balina okuba nti baganywa. Tukwaniriza tuga nti tutambulira mu butwa buyitirivu nnyo nnyini ddala buba bungi obutwa bwo mu mukka gwe tussa we tutambulira embeera zonna kasasi omula kati mu kibuga Kampala mu nsi mwonna bugamba ebintu bingi nnyo bityo baba muli obutwa temutegedde gye mulya mutonninnyira bafumbira mu buveera obutwa ne bubeerawo ne mubulya nga temutegedde. Abamu eddagala lino ne mukozesa lino lya butwa n'omira empeke naye ng'omize butwa ne ligenda litta ekibumba nakokwata okuta organs mubiri gwo.
oba okyali mwana muto tukuziika muganda wange tugamba bugambi nti nno olina okuba nti ojjamu obutwa obwo obujjamu otya nagamba kisooka ddala ndya lya ku bintu ebikaawa katunkuma waffe oli nagamba katunkuma gaffe gwe bataferanga kola bino ebinene ebitakaawa ebitogula nagamba bireke bidibe mu katale twagala buli bukatunkuma obutini buli obukaawa obwo bwe bulina omugaso omunene nnyo mu mubiri gwo kubanga bukiyamba nnyo okendeeza n'okugyamu obutamu emibiri gyaffe kale gamba bulijjo ng'ovudde ku kyokuba nti ovudde katunkuma omulidde ye nywa nnyo amazzi kyonna kigambye dda ekirala oba osobola kola ne ku dduyiro muganda wange tuya namuko oba okendeeza ku butwa buli mubiri dduka mukko kuba tulaga ng'oli mulamu obadde bukulumba nga obadde okola dduyiro kkiriza obagaana toba ng'ono omuntu atakola dduyiro kandi olw'ensonga eyo ke kaseera okokuba nti muganda wange oyenyigira mu bintu bwe biti bye twogerako nkwaniriza mu programu ekiri emabega w'amawulire nga bulijjo bassebo ne banyabo nzagange omulangira kalema geego program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike yes muganda nga tuliza omunywanyi tuli ffenna programu ekiri emabega w'amawulire tuba tugenda mu maaso mpolampola olina okuba ng'okimanya lunye kyetwogerako kyekiriwa era muganda nga kyekino kyetwogerako wali wennyini tutandise geti nno gavumenti yavuddeyo munange ey'eggwanga lyati Uganda gavumenti yavuddeyo ne warning kwe kulabula yaloleba na Uganda ku kye bayita immune boosters gavumenti ya Uganda yalabudde nagamba nti no gavumenti yaffe wano oba gavumenti zammwe ensi ezikyakula bwevangayo neyogera ekintu muganda wange omanya kibadde kikadde emyezi kiseke emyezi nga 6 ku 8 kubanga ebiseera ebisinga obungi ne WHO evayo negamba nti nno olindako okulabula abantu tusooke twekebejje nti amuli goba waddala gana abageego oba nedda kale bakulabulira ng'omanya nti muganda wange atuuliriza guba gujja bagedde nti wedde ekizibu kibeerawo kakati abantu badde bagenda mu maaso nga bakozesa ebintu bino wammanga bya boosters kwe kuba nti oyinza okuba oli awo teweetegeera gwe kennyini noga ngenda kola ki kyebayita immune yo olwala simanyi okola ki ate we tuba twogera ku kyebayita immune boosters zino bazitunda nnyo mu butale abamu zita supplements abamu zita ki akati ebyo betugamba boosters olina okitegeera nansonga ki bakuwooninze kwezo immune boosters kakati oyinza ogwa omwana atalya mu immune booster naga nti nno oli sima mulwadde waddemu kati nnyo naga mu immune booster bazitunde bazirikomeninga nnyo mu famasi mu kimu monna babikola naye muganda nga atuuliriza wuliriza kyetwogerako naga nti nno sometimes ebyobulamu bijira oyinza okubiga nti bategeeza ki naye gavumenti nyini avayo negamba kuba abebyobulamu bagamba omwana mu immune boosters zino nungi nnyo zikola ki naye twogera ku immune boosters nga ki oyinza okuba tozimanyi naga nti nozo giyita supplements ezo zebaga nti no gundi bamwongedde gundi akoze ekisooka baze omwana mwe vitamin C gwomuwa si wabibala wabula vitamin C ow'empeke ali processed waliwo bannaffe batunda kibayita green tea ali processed nga immune booster waliwo ababeera kyebagamba nti waliwo garlic nga naye ali processed waliwo olina zinc byetugamba ti biri nakyo biri organic nedda kaliwo n'obutunda n'ebibala noga immune booster ya bibala eno simanyi ya jinga eno simanyi ya broccoli eno simanyi ya gundi ya emere bwetyo kakati muganda wange batuwooninze okutuwooninga bakozi waki bakuwooninze bage mwegendereze nnyo kubanga mujja kijjamu enjawulo nagambye nti no kasa kituuka gavumenti webanga yekyogedde okakasa niweesikamuko gwadde abikozesa nogamba ngenda kukola ntya lwaki bampooninze kale ekisooka kyona okuba nti omanya bapharmacists nga begabe pharmacist bannaffe babatunda eddagala bo tebafaayo ku bintu ebyenjawulo kasita kibeera nga kiri katale oluusi bakolagana ne badoctors abasawo mu malwaliro naga nti nowaliwo pharmacy gundi naga nti oba olikomeninga omuntu mulikomeninge bwoti naga eddagala ebaleeta wano katale nga ebyaddala lyo nga abasawo kuba kino nkyogera nkinako nobukakafu abasawo bafunamu kyebayita abayindi bayita eddagala wano okuva ewaabwe eri kuba giba cheap emisolo tebagiwa ne bajja wano
kandi bafuna abaana bano abasoma eddagala ne balitambuza mu malwaliro ag'enjawulo. Bwagenda mu ddwaliro of course oba mu pharmacy oba clinic zonna najja nagamba yakulyamuko kyankya breakfast ne dokita omukugu akebera abantu nayogera ne bulungi nnyo. Of course kibatega breakfast nti yasasula wama okusasula namuwa ku kyebayita samples ezo namugamba zino samples zirikommendingira abantu bujjanjaba then ye namuwa kyamuwadde abamba bo ebirabo babwa ku ssente babwa ki bakikola mu ggwanga no Uganda era wonna babikola. Kakati omusawo inagenda nakujjanjaba nakurekommendinga eddagala genda ogw'eddagala ABCD bami noga n'ogula eddagala kati singa omungi batekamu kibayita immune boosters ezo. Immune boosters zino baga nno zikoze ekiyita serious health issues olw'ensonga nti nno tosobola bw'obanga obadde ku ddagala ng'oli eddagala lyonna lyogenda mu maaso okuba nti onywa omira ng'obadde okozesa immune booster terijja kukola infection ejja kubeerawo eddagala litakola ng'obadde olinywa muganda wange lifuuka butwa mubiri gwo okitegedde. Ekirala tiriko doses entuufu, ekirala engeri gye bakola gye bayiteekateekamu, ekirala bagamba nti nno n'engeri y'okulinywamu immune boosters oyo yabalema mu nsi yonna si mu Uganda bukabula mu nsi yonna. Nkwadde bu just kagundi kaya opena nenga sigo munama gwa program unako wa leero nkulabudde bulabuzi ekiri mu ggwanga lyatu lya Uganda onokuba nga okimanya lunye ali mu abagenda mu maaso ne mukola ki naddala bano abagundi bano bambala bino ku weekend abayitamu nti balinamu etooke bagala nnyo okubagenda mu supermarket oba mu pharmacies ezo nazigulira omwana immune boosters ezo nga mpitirivu nnyo omwana aganya okulya aganya okukola ki ebintu bwe bityo. Kati tuli munafu atuliriza otuvudde tugenze nate weekend yokuba mabega ku nnaku nakusomeze 16 January 2025. Kakati uliriza waliwo omusajja gwe bamuyita David Gilbert gwe twogerako ono amaze emyaka 3 bukyanga afuna obulwadde obw'okukankana wantu buyita obuko naye buyita Parkinson disease bwetuyita n'obuko mugundi yaffe wano naye obulwadde bujja obwo ngaliwo kyebayita disorder okukyankanana mu nervous system ye okuva ku bwongo kwennyini egenda ng'ekyankanana ekiseera kigera kiyitawo bwe kityo juke nervous system yaffe eyo okuva ku bwongo nga system wetambula ebeera ekibanga olaba network la waya ziba ziconnecting na network za nerve cells zonna ezikontrolinga omubiri gwonna ebitundu by'omubiri ebyenjawulo ng'otaddemu n'entambula movement. Kakati obwobanga olaba omuntu ng'agenda mu maaso asooka mpolampola ng'ali siro bw'atyo wano waffe lwakikazaako nti obugundi afunye obuko. Kati obuko obwo bulwadde bakyogera nti afunye obuko kubanga bayita bamanyi kwe kiva obaga nti osembedde Simani Nazaala osembedde Sezaala bwe kityo naye nga ebyaddala obadde obujje buli mu nsi yonna bwebita Parkinson disease. Kakati ekyewunyisa of course era tukimanyi nti obukwata bakadde lwaki obaga nti omuntu waba wasemberera simanya Nazaala we oba mukamwana nga muvubuka tebumukwata lwaki edda bukwata bukadde kakikuze okukiri nti bagambye bukwata obwongo we overtime nogera nga omuntu akyuka mpola bwatyo naye muganda wange wuliriza nnyo nnyini ddala lwaki no tulina okuba tukyogerako. Omusajja Gilbert gwe gambyeko ono David yavudde nagamba nti nno si yekka wabula yavudde nagamba nti nno obadde omayiddwanga oba Parkinson buno obuko bukiza obulamu bwe engeri gyasobola kubanga munange atuusire okuba nti nno yagala kuba nti yetta. Kakati nno musajja ekisookera ddala musajja mulimi kati otogera n'emyaka 65 yagambye nti nno teyalibadde bwati ng'afunye obulwadde buno singa tekibadde ekimu ku ekyo ebigimusa ekigimusa ekimanyiddwa nga Paraquat munnaffe atuwuliriza ali eyo kino kirungo kye bateeka mu kizimbe ekimanyiddwa nga Gramoxone. Kino mukikozesa mmwe okufuuyira omuddo ng'eddagala okulaba nti nno munnaffe omuntu talima bakikozesa nga herbicide oba pesticide era bakikozesa nnyo baga kino kirina kiyita acute toxicity era ne bagamba ne bakiguza abantu
retail sell only. Ekitegeeza ababigula bonna bonna abagenda kufuuyira nnimiro ye, agafuuyira muddo gwe, agenda kufuuyira ebintu bwe bityo ebyenjawulo. Kakati wuliriza, omusajja yagambye okusinziira obwadde bwamukwata ayina kye bayita ennimiro ey'emizabbibu wali mu Ohio. Nagaki akaseera katuuse. Yagambye bw'ati, now it's not just about me. Kakati tekiri ku nze nzeka. I am part of this community. Nishintundu ku kino ekyalo. Let's get something going. Katubereko kye tukola. Banna tusimbulwe tubeko kye tukola. Nagamba nti nno weyalinga awuliriza kuba batuuza n'olukiiko mu ggwanga ery'Amerika, Congress n'etuula yennyini nga atudde ali mu kwanja ensonga. Yali ali awo amaze okubabuulira ensonga ze olw'okuba nti yakweseregemeddwa nga Paraquat. Banne ab'enjawulo ne basooka beesoolayo nga bajja nga boogera ekintu kyekimu, nga nange ndikozesa wabula bukisinga alikozesa nga atandise okukankana, buli alikozesa atandise okwerabira, buli alikozesa atandise okuwulira bw'atyo signs zonna eziraga nti nno batandise okudevelopinga kye bayita Parkinson disease oba kye batandise okudevelopinga Obuko. Munnange yetwogerako n'eddagala etwogerako ekyewunyisa liri katale ne mu ggwanga lyati Uganda kusemeza nga Africa weeriri, era okusinza ku network n'abalikola nande ncheckinga nga baga nti of course mu nsi za Africa including Uganda bana Uganda balikozesa. Wuliriza, eddagala lino baga nti lyawerebwa mu nsi ezisukka mu 7 nga Bungereza yemu ku zo ate nga gye balikola. Wulira, Bungereza yensi ezimu ku zo kyokka nga gye balikolera. Ensi endala Switzerland, eno Switzerland ewali kampani emeddwa nga eya Syngenta, ezimu ku ezo ezikola eddagala lino yonna Elifuyira, ebakola ensigo enkolerere, era nga bano nabo balina brand nabo balikolerayo era gyeriri baliwera. Kati olaba abanywanyi abakola eddagala ng'erifaanagana nabo baliwera mu nsi yaabwe. China nabo baliwerera ddala, kyokka nga ate waliwo still nnyo company muganda wa Syngenta abakola eddagala lyefaananyiza bwe zityo, naye baga Paraquat akyali available mu ggwanga erya America era bamukozesa aye ne bamu exportinga paka mu nsi zaffe ezikyakula nga Uganda mwegitwalidde. Ekitongole kimanyiddwa nga ekya America US Environmental Protection Agency kibali kivuddeyo mbu ne kinnyonnyola abantu mbu nno lina eddagala liri safe okulikozesa singa oba ogoberedde emitendera. Owulira, mbu singa bage under strict regulations, si mitendera butendera kyokka wabula ng'otadde kalika strict regulations. Kakati bano ba advocates abudde bagamba nti balwadde kibaita Obuko, bone baga ati bakkiziganya na kino kubanga ebiriko bene bene babigoberera, naga nti weesabike ng'agenda ku kyezungirizi ne bakimaliriza, ne bessaako masks endala munda ne bakimaliriza, ne bambala gambutsi bulungi ne bazimaliza ne bazisiba emikono bulungi nnyo, n'akwata bomba n'afuuyira. Omala okufuuyira nga bagambye bonna baadde bakikola. Kakati kyegamba kikino, leero mu ggwanga lya Uganda ziri 18 eri mu state bannakubanga bukya olunaku lwaleero bagenda kuba nti omusawo guno bagutyemula kuba baguulya kuba nga bagutaddeyo. Agency egamba etya? Wuliriza nnyo nnyini ddala, baguteekayo dawuli gwafunye hearing era bazibu ne batuula, neero bagenda kuba nti batuula gugenda mu maaso, era bagamba nti nno by olunaku wetwogerera Friday eri bakyali kati mu kiro wemunaakerera nga tufunye scientists oba scientific studies 9 zaavuddeyo, 9 eza submitting omusajja omuddwa nga Michael J. Fox Bane Foundation nga ziraga nti ndo ddala eddagala ne bakozesa Elifuyira Paraquat yemukozesa nti ddala kalumanyera waava abaana okuba bafunye batwadde buno omuddwa nga Obuko. Kakati wuliriza, omusajja abamu ku abakola owa Syngenta abakola eddagala lino etwogerako libafuyiza agambye we have great sympathy for those suffering from the debilitating effects of Parkinson disease. Mutunyola n'abo abanasobola okuba nti bafunye obubonero obw'Obuko
However, it is important to note that scientific evidence simply does not support a causal link between paraquat and Parkinson's disease, and that paraquat is safe when used as directed. Naga nini muno kitegeera nti nno mulina okweta obujulizi obwenkuunalo obwa sayansi obulaga nga bwoleka nti waliwo kakwate wakati wa paraquat ng'omukozesezza n'obuko. Nagamba naye ekyo kimanyi paraquat mulungi nnyo singa omukozesezza bulungi nga wisa ebisinga bakugambye. Kakati wuliriza gambye olide studies 9 eza sayansi zifune ne zigamba nti bukwasa kituufu bulina linki. Ono mwogezi wa kitongole ekikweddagana agamba mbwabo tibannakikakasa. Multiple credible studies zikizudde nti abalimi abadde bakozesa paraquat all live near areas where it is applied. Oba gwe oyinza okuba nga tofuuyira naye ng'oli kumpi n'oyo afuuyira, ennyumba yo ennimiro ekumpi n'oyo afuuyira, face a higher chance and higher incidence of Parkinson disease. Namwe mulina emikisa giri waggulu nnyo ey'ofuna obulwadde buno obw'obuko. Era mutandika mpola mpola, tebakola nga alina obuko wabula ng'olina kye bayita daunting challenges. Owulira osannyalala emikono, owulira otandise entambula togitegeera bulungi nnyo, tokyalina balance bulungi, owulira ng'oli omu ne tokyabitegeera, neokulaba nkutandise okuba nkuvumbeera, tokyalina ability ekola bintu byobadde ng'okola, n'ogamba ki kivuddeko nga tonnavaako ku bwongo, nga otandika olwo mpola mpola. Lwaki? Olw'eddagala ne bagamba nti Elifuyira munaffe atuwuliriza gwali Impact FM radio Lwasa Mayinja. Program kyemega mawulire tukyagenda mu maaso muganda wange. Program Behind the News tekuleka kyekimu, tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Kyewuunyisa muganda ng'atuwuliriza nti nno era kiswaza n'okuswaza okukyogera nti n'okuba tubyogera ebintu bino wammanga nti nno amawanga agayimiridde ku byobulimi nga ne juzi wano Uganda yakyaziza olukuŋŋaana lwa African Union nga boogera ku bya bulimi ne badde bakuba ettooki bagambe nti nno kye twayogera luli nga tuli mu Maputo mu 2003 ekyokuba nti ebitundu 10 ku 100 ebya ssente za budget ez'eggwanga babisa mu byobulimi kitugire oba nedda. Bano batuula mu malabo ne bagambe nti nno ebya ddala tebateekamu ssente mu byobulimi kyokuba nti bemmirizzaawo amawanga gano agaffe agali mu kuba nti gakula. Kakati nno awo nno waliwo obuzibu bw'amaanyi nnyo nyini ddala, naye era kyewuunyisa nti obulimi tumazeemu ebbanga n'ebbanga bajjajjaffe bakolanga eddagala Elifuyira, ne bakola eddagala erigimusa, ne bakola eddagala eritta ebiwuka nga liri organic. Naye olunaku olwaleero abantu balirabula ezingalo baagala kugenda bugenzi mu dduuka kugula ddagala, ne bakulagirira bulizi ntabula, tokyagala kulimba, tokyagala kukola ki, kyokka nga waliwo n'eddagala etugamba twanankana okufosa okuba ne tubasomesa abamu nako okuba nti balikola eddagala litwogerako Elifuyira eritta ebiwuka herbicides nga liri organic nga goli ekoledde, kubanga bagamba nti no teri kimera kitali ddagala naye bakyoli ali baddagala. Kakati muganda wange awo tulituga kubonabona nnyo olw'ensonga nti nno twakuba tukola ebyaffe. Tweyongedde muganda nga atuliriza twogera ku ddagala paraquat. Nadde ninoonyaako wano mu ggwanga lyattu ya Uganda, nabadde so surprised nti nno nagenda baliweze mu nsi ezisukka mu 7 Uganda likyali katale, era batunzi b'eddagala wano balina obucupa obutini, balina obudomola, balina obucupa zino ennene bulungi nnyo nnyini ddala, era kuliko paraquat, kuliko P-quat tebakimalayo, naye wala kuliko paraquat bulungi nnyo ddala obudomola obwo ne bucupa eddagala nga balitunda. Era okulala ku ddagala kuliko ekigambo kimanyiddwa nga glamoxone, kano eddagala lyerimu lyetwogerako munnange, sijja kwogera kampani zitunda bati gambye katale kweriri. Mwene yogera ku ddagala wano abagundi abo Kantala village bakuba esimu wa mukama wange omwana oyo biki mugobe ku mpewo biki but bitwogerako bye bino wammanga, twogera kwa report zafulumiziddwa si byange. Tukyagenda maaso obuko bwe twogerako kakati bagambe tikikoma ku bantu bokka, animal research nayo bagikozeeko ku bisolo ne bagamba nti no biri bitya, paraquat yali atya. Eso kiri omuddo gwe bafuuyidde ne paraquat munaffe atuwuliriza baga kifuno kibayita toxic effects zigenda paka ku nerve cells z'ekisolo ekyo. Ogenda okulaba entambula y'ekisolo, mbuzi, nte, ndiga, era nso okubanga etandika okubanga ekola ki kirina obuzimu kutambula, kitandika okusanyira mpola mpola. Bw'osade kifudde nga tekiyagala genda kutale kulya
mwana ko kisitwa obusituzi oba ne mutemera ne mugitemera butemezi bintu ne muyitira bulesezaawo nenga alijukira kiba kiyangire maso kwankirya lwaki akati nowulira bagamye bati okusinziira kubaani ono gwe twogerako bamuyita Australian best neurologist tugenze mu bwongo baaba kati ono byasoma Dr. Mulamba David Blacker yagambye atya yagambye nti nno I find it extraordinarily frustrating when the chemical companies have hidden behind the concept of being able to show causation and they have used that as an excuse. Nti akiwulira amazima gennyini kisukane ku ntegeera ye lwaki kampani zino ezikola ebijimusa bino n'ebifuyira zivaayo ne zeekweka ne zava abantu kubuulira abantu kituufu ne ziwa excuse buli kaseera mbuti ffe tukimanyi eddagala terikwasa bulwadde bwe buti tukimanyi terikwasa ddagala bwe liti dokita naye njagala omujjukiza ne mugamba banakyogere batyo banaalyawa kakati nno awo ne bagamba nti nno ensonga lwaki n'agamba dokita ng'ayongerako ono dokita wa bwongo n'agamba nti nno amazima gennyini waba kubuulidde nga if there are alternatives in my mind abantu bagendere ku ekyo waba mulina ekyokukola nga muvudde ku by'okufuuyira mugende ku ekyo muganda ng'atuliza ne basa obumanyi obulwadde buno bagenda nti nno bayita ababadde mu kongweze bawulira abalwadde abadde bafuuyise ddegalino bonna ne bava nga balina symptoms ezimu bonna ne bwe bumu bazze ku palo ne batuula ne bawulira ne bawa obujulizi bwonna kakati wuliriza ne babagamba nti nno omusajja wadde nga wa kye bayita history diyodaga okukozesa eddagala lino nagamba 2011 nagula ettaka Gilbert gwe twogerako nage emyaka egizeeko gyonna nalanka okubanga nkozesa Paraquat era nga buli enyo bamutunda nga Glaxophone nagamba ngeze okuba nti nfuuyira omuddo gwange nga sawa kuba nti nnima nagamba naye emyaka 10 wegiggweddeko bweti nagenza okulaba nga sikyasobola emikono gyange tegisobola kubanga ogitambula bulungi nnyo nga nako kankanina muli mpulira okukankana munze nga sikyalina steady nga ntambula ku luguudo nengera ne bankebera olwankebera ne baŋŋamba ndatse okulivopinga Parkinsons obuko butandise okunkwata naga ngenda kukola ntya kwolwo natidde nga ninga sayiniza ekibayita death sentence yange naga nageze maaso ninga nno kino kivudde kuki abasawo ne beekenneenya era ne yeebaza nti thanks for the medication yamanya okuba nti nkola bange nve ku ddagala nekyokuba nti ndikozesa nimedde obutwa bwe nnina mu mubiri gwange bwavudde ku ddagala nange okuba nti nkozesa emyaka 10 emabega ekinviddeko ekyo ekirungi ekiriwo nti nno bano bakuuma records bazeyo mu records zonna ne bazeekenneenya bagenza okira omusajja nago okozesa ekibayita Paraquat nga zanze okuyingira mu mubiri gwe mpolampola ne bakebera engeri gyafuuyiramu nga yeesabika nga agenda ku mwezi nga wekiri webamugamba muganda ng'atuuliriza ono gwe twogerako yadde yakakyogera bwati ngaakyogera omulala najja alina eka 205 alina faamu mu Dixon California nabadde bakwata omuliro nagamba nti yaneka okukozesa kemiko zino ng'azeesiga kubanga awulya obulango babukuba ne kampani nyina ekuba obulango ne bagamba nti naye baasa ne kanzikozese agenda ozikozesa munnaffe ekyamudya naye akankana kati alina Parkinson omulala n'agamba nti nno ye mukazi yaka okubanga afuuyira obutiibwe obwamumaka obuleka obulungi ennyo obweyumuli mu myaka egy'ekyenda naye tugenda okweyingira mu 2000 nga alina obulwadde buno bwennyini obwa Parkinson omulala Ten Brink naye nava n'agamba nti nno kati weboogerera ye n'abalala bate kampani emeddwa nga eya Syngenta mu Federal Court wamu mpozi ne state ne California state courts era twogera munafu atuliza lawyer owaabwe baga nti obulwadde obuva ku buno businga kubuva kubakozesa kye bayita big tobacco nti obulwadde buva mu ddagala lino businga obuva muki mu basigala okitegedde ne baga nti obulwadde kati Syngenta nge bafulumya eddagala lino bali obligated okuba nibawebati okwoleza kwabwe nengade bakulesa edda nebaga nno tekiri tebakikkiriza bo nga bo ne muganda wange ensi bweti wetambula bweso bweri akati awo wetuli muganda wange gwali Impact FM radio Samanja yagambye nti no this is a terrible disease and we know there is no cure we know it's going to get worse
it is scary nti buno obulwadde bwa tabu tukimanyi tewali ddagala libuvumula era tutidde nnyo obudde bwonna kubanga kitiisa tugenda kufa tugende gavumenti nno ekizibu kyavudde kuki bannasayansi baise kyenda scientific papers nkaaga 7 zisukka mu 7 babone bakakasa eddagala emufuuyiza eryo omuganda wange atuuliriza lirimu kye bayita obutwa buli obutwa bukukwasa ki obuko ngutegeezezza Parkinson disease obuko omuyite obuko kuki kwe buva nogete bulina ddagala kitegeeza obugenda kufa bufi eno ye programu ebakunya ne beetonda ku lw'ensobi ze baakola I am sorry. onoobasonyiwa Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike wamma mmwe abaagala obulamu n'ensi yammwe tuba tusimbudde ffe wano ku Impact FM radio Lwansa Mayinja ku noti 7.5 984 oba noti 7 mukaga noti mukaga 7 noti 2 ojja okuba nti oyita otuwenga tuwoyamuko naawe munafe atuwuliriza ate olwakinedda kale tuli ffenna kanfune ku simu zammwe aye tulabe ensinga bweri Impact FM sebo wange mutonzi w'eggulu n'ensi yeebazibwe amiina sebo osula atya nno osulayo otya nno ndi bulungi munaye mpozi gwe nange wentyo sebo mutonzi akyatukuumye weewaawo abo abasajja tuli kye bakolanga kirungi amazima ekiriiyo akwate ffe baatuteekamu nnyo obunafu tukyayagala kukola omulangira buli wamu bomba neefuuka ebbomba yes kakati omulangira ekirala nawulirako ku apple yes nti nazo si nnungi olwesitemataalozi bomu ze baakuba nti ettaka lyayingiramu obwo okugwa ebalima apple nange neŋŋama kitandiro ekituufu kubanga bomu ze baakuba egundi Japan Hiroshima Nagasaki ya batugamba n'essaawa za leero bazaala omwana ng'aliko obulemu ne bagamba kyavudde ku bomu ze baakuba yes nawe tubadde tusaba otulambulwe ku apa ezo ziri zipya okay naaba batiisatiisa bagende baffe kale sebo batuggyeko kale nomunyagwa kyatisi sebo omwana ow'endamanganga asinzidde wano kakobola kalajje okay ebalewereza ntubiddako mama wange omulungi babiri immaculate kale bannaye okay webale nnyo bali eddala okay mba namba yokubako ate mwesi kuba kuya message bannaye tokuba kuya message mba sijja gikwata tokuba kuya message tokuba kuya message okuba mba sijja gikwata eba ya message zokka so kusaba gwakuba ku message tokuba kuya message okuba kweje nkuwadde nitugenda maaso akale unagambya atya good morning daddy okay I'm here listening with mommy mwana wange onalina babita nampima ali eri lwero kumwe kwanga muwuliriza emasse kale Paraquat is bad but efficient so we sacrifice the few again Paraquat mubi naye ate akola no ensonga eyo abo bakigumira abamu abafa tubasacrifice nze muteba asindise message eyo po enamugongo bwatyo bagambye Paraquat mubi kituufu naye akola no ensonga eyo eba sacrifice ebanga sadaka abafu abatono amenyabwa abatono abagira sadaka alpo alina mugongo Impact kwoli mulangira gegange sebo mukama yeebazibwe sebo amiina sebo ono abeera Kalemera Sulaiman sebo ngando mbutambula gyensinzira n'entumbula Lwasa Mayinja tusanza kuwulira weebale muganda wange okutubuusa ku nsonga y'eddagala eryo sebo wamubutuufu tubadde twanafuuyira ddala nga twesiwula ddagala buli wamu kufuuyira naye nze nsazeewo kandi akatono kensobola okukola n'emikono gyange naye nja kwesonyiwa eddagala eryo okusinzira ku otugambye nti lireeta endwadde eyo mu butuufu nze ndyesonyiye sebo kankole kye naasobola sebo mukama akumpeera omukisa muganda amiina okay bwati munafu agambye okay Pastor Bob Gadi agambye nti nomulangira kalema how safe are we if we eat fruits sprayed with Paraquat
Thanks for being a true statesman. Blessings. Okay, but new Pastor Bob. Of course, in Chigambie, and Tikasatuli, everybody be for you do a Paraquat. Be bitufunamu. Bagambe what they would eat of Obuko, but as a quarter naba nabato, abavubuka. Luachi, Bagabi Babazo Kwani Bekebeja, Chivaku Daggala, or able to Obulabuli Daggala. So when Songayo, Echuchimuquevio, Bitufuna, or maybe to Ebi College, Ebi to Cuba. Okay, other decision Nyonjo. Agambe Webari, Kunonyeza. Nakutulabula eddagala eryo lyakugimusa oba kutabibuka. Paraquat mu Uganda asinga kozesebwawa Buganda ankole oba. Okay, eddagala lyakutta muddo. RDC kyeyunese nyonjo lyakutta muddo. Weed control lyakutta muddo. So balifuyira obutalima. Nenga mu Uganda ogere basinga dikozesebwa ekyewisa naganda lingendako emitiana lumu moka je natula mu ngerimu ebomba n'eddagala emitto 12 nga mulimu abantu babiri bokka baki nenga omusajja abatisi bagenda kufuuyira so kati wangati district basinga okwandi bafuuyira naliko embalala nemberako ebushenyi nemberako bitundu ebyeggwanga ebinjewo bitambuddeko at least embalala tebafuuyira ebushenyi tebafuuyira ne bakwatanga ofuuyira obanga aleese obulabe ku kyalo oli nga bulungi nnyo omukulu mwesigwa yangamba ewabo okufuuyira bakwata nti ofuuyidde ku kyalo obanga gwe omulabe nambeemu bakwanga wamuli wenkwe akati bo good enough bashitegeera era bakozesa obusa bwabwe babika ensuku kati otukwa ebushenyi batalimanga matooke mugana n'okwata ne ku mutwe noga kikino nga balina ensuku zibageze zigudde akaleka ne baranga okuba balisa Kampala kati otwogerera kati abasinga okufuuyira bali wano mu Central Region mu Buganda wasanga Paraquat mu maduuka gonna wano mu Container Village wali waliwo nagesinga kwogera company but gambe ekifo wasangibwa bwewe nnyini company mpitivu nnyo wano nnyo mpitivu yazaba wano bulungi nnyo abamutunda. Okay, hello, thanks for teaching us and we know what's going on in the world. God bless you abundantly. Fiona Alikamuri weba kuiza Fiona Impact FM weba kuiza sebo namugende Ezra katiniru wero nsaso kuulya bwana Ezra waba kitufu tuyanza kusomesa kubanga katayiza izi esebo wabula kyendagala onoonyerezeko kiva kuki oli gwosanga anyede kusigala tenenga akankana oba naye olwekiri. Okay, Ezra ndi wero ekale bali nnyo bali ddala. Okay, Ezra ndi wero bayina egundi mu yagere I think cha apples jibazifuira ya omanyi emmere n'emose oyina kumanya evaawa bitundu kijeva nakutegeza nti mu kalinga Vietnam nga wa n'ebitundu ebirala jibakozesa eddagala lye baawera kalinga bakozesanga bakozesa mugundi nga bebakozesanga bawira mu ntalo eddagala eryo ly'obutwa na kalinga kyali mu ttaka nti olima ebintu ne likomawo kati gwekola nti omuntu alidde obuza nti alya bulungi alya apa buli lunaku kumbe evudde wa gyalidde evudde mu nsi ki kikulu nnyo zibakolebo bateyakolebos South Africa, India, waliwo eziveeyo mugundi Japan, China ebyaddala kati kyolire kikulu nnyo bwana nga wayogedde ya kikulu nnyo okumanya wagye biva Okay, ulira munafa atubuuza ali ekibuuzo naga ati banoonya sigala Sarah Dawes ono lawyer ate ng'era y'omu ku abo ba lead abali mu sogola okunoonyereza federal litigation yagera comparinze obulwadde buno bwennyini obwa Parkinson obw'obuko naga nti no bulinga bwekuusiza ddala ku abo ng'abanywa taaba kati abanywa taaba gundi kyako kubajjukira sigala oyo era atta gundi ezo so zatte ezigenda ku bwonge zigenda ku ki zivirako omuntu okukankana oluusi kati yabageraageranyeza ku kirungo kye bannafe abanywa taaba kye bafuna okitegedde. Impact FM wangi mulangira nkulamusiza nange bwentyo sebo webala okutuwulira ekituufu abalime abebyobulamu nga bali awo basiri esebo ani ono taata ono yone Luweero. Okay, nsanso okuwulira. Okay.
webali munaffe ye bwati akubye kusiima busiimi. Okay, webali nnyo bali ddala message zammwe weziwa ne simu zijja ne message nawe munyozisomako mpolampola tulaba naffe ate bwesinsi message wano. Okay, nagambye good morning Mr. Kalema, Wambede Ivan Bonovu Mbale City batamirira. Mr. Kalema, this week Minister of Health suspended the distribution and use of replenish a ready to use therapeutic feed typically given to babies with acute malnutrition. Ozawachi mbadde njogera ku kiri kyeggambyeko immune booster munnaffe. Sagadde kujja ogulya lino but webale kukijjayo bwana Ivan. Webale kukijjayo bwana Ivan. Ministry ebyobulamu yavuddeyo bulungi nnyo ne gavana Uganda abadde bawa. Mukama Katonda. Kwegamba ebintu bino tubyogera naye ayaya minisitule by'obulamu ogiwulidde yagambye mwabawa abaana be boosters mujja ddugwamu yabalabudde. Mayisoma message wano endala leka tugireke eyo message yo tujja gisoma. Webale nnyo webali eddala ministry evaayo neeranga nakutegeeza nga ndaga program eno bwejjukira nti WHO bwevaayo negamba ministry kati nanga nti kati oyina eddembe bw'olyanga ministry ng'evuddeyo neeranga ekintu negamba ne WHO yakikonyeemu then genda mu maaso ze mabega olutambi emyezi 6 ku 8 emabega ekintu ekyo nga kyali kya bulabe kyekyegambye. Last week nakola program wano program gye twakola last weekend ey'obulwadde buno obupya obwabaluseewo obwagundi abo bayita obwa HMPV human metapneumovirus ekyabaluse mu ggwanga erya China. Ekyewunyisa nti WHO nenkwate nga bafa balina quarantine ekongo bafa bitano nagamba WHO yabaganye okulangirira nti kyabulabe. Okitegedde kakati negeti webatuuka okugamba nti kati mulangirire minisitule neevaayo neerangirira neyogera muganda wange kkiriza obagaana omanya nti obuli mukati abaga nagamba biseera bya COVID-19 twali ku UBC wali kubanga minisitule batuulanga nga tukola press conferences webatusinkananga mu COVID-19 twakolanga kuba twali ba essential workers. Nembuuza minisitule nemugamba nti mugenda okugema abantu bano naye mu nsi yonna bagamba eddagala ly'okugezesa olina okuba nti omuntu afunye olukusa consent era omusango gye guli okuva bwe bakuba bomu abantu eri bageesako eddagala ne bagga okuva otyo wali kuddamu eri mu Nuremberg ne mugyeyo kye bayita Nuremberg trial ne mugamba nti WHO yayisa mu nsi yonna after like 15 years 20 years naga teri kugeesa abantu bonna ku ddagala eryo okujjako nga bafunye olukusa. Nambuuza nti who are you? Ne mugamba you know me. Akati ekirungi nti neyakulira ebyobulamu Africa yaliwo wali ku UBC wennyini awo. Kakati ekyajja nagamba nti nno tebajja commentinga kintu kyonna okujjako nga bafunye okuwabulirwa eri World Health Organization. Okitegedde tugenze okukakana nga of course bwekyo ekyali Impact FM kwoli wangi bw'okuba esimu Villa Radio tulinga tuliziganya bulungi so kuba ntuliziganya mu mbeera bwekyo. Kakati nno nagenda tuno kasita ebintu emu obimanya kigenda okufuluma bw'ekitintu kigamba abamu mwiza okwa mwaba mwafudde dda n'engalo kimanyi nti waba afudde dda naye saga batiisatiisa kino mukikola nammwe mukiraba mwe muligula eddagala mwe mulifuuyiza buli kimu mwekikola ensi egenda okuba nti ekiuka bwekyo tugenda obbabuulira mwabikoze dda era mubimanyi naye gye muwa eddagala ennyini mumanyiyo muganda we mumanyiyo bulungi nnyo. Amma twogereko naawe Wangi akale. Wangi sebo. Kimanye empeerezaayo. Amiina sebo. Eyogera ne gye kyandikayinga bugezi kitimbwa. Nsanso kuwulira. Mu ggwanga Uganda nno ye tulimu. Era naawe lyomanyi erifugibwa Pulezidenti Museveni. Tosuubirayo baaninga kintu kyonna no mu ggwanga Uganda nga ebimu ku byo yabimuwa ssente ate nga ayenyini agenda n'asayininga waliyo kaye ebintu ebimu osobola okugaana ng'omukulembeze w'eggwanga. Yes. Waliwo wa pulezidenti ab'eggumi ab'omutwe omunene
naye kubikwatagana n'obulamu bwa Bannayuganda President Museveni tasobola kirowooza nako asayininga busayinizi olaba atuleetera n'ebitasaana kuleetebwa mu ggwanga Uganda pulezidenti omulala ogaanako naye ayaniriza buli kimu buli ekijja so kati totuubirawo wano kubaaninga kintu mu ggwanga Uganda nga kikosa bulamu bwa Bannayuganda nga pulezidenti Museveni atudde entebe mu ntebe ekyo kiri haramu. Webali nnyo bali ddala ebigambo bibulidde naye si pulezidenti Museveni yekka akiri mu nsi yonna nage dino company zino the multinational companies ziyita mu makampani ag'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo ebirango biwulira ku radio babikuba ne ku kino babikola naye ebisa ebisinga obungi baga kiri approved kubanga bagenda bogene mu maaso yesi mukikozese kiri approved bikinge bagamba kandi uli batwalana ko sigala bamuteeka kale obonero ne bamuteekako mbwabulabe nnyo singo bero okoze eki ayinza okuwasa kansa biki ne batuka okuwerera ekintu muganda wange mu ggwanga oba nawe we kati ne musaasire President Museveni ne bapresident abalala nti nabo batya ebyaddala kampani nga namba ennene ziri zennyini zetwogerako ziruva okwaya kati Syngenta twogera kampani Monsanto Bayer ekyewunyisa no mu ggwanga lyatyo Uganda maybe kati omatonga tonenya mukulembeze atuwewe ku ntikka eri soko onenye gwe omukulembezeewo tandikira kuggwe taata ow'emmaka gwokoze ekyo lwaki ogula eddagala n'ofuuyira wano ndaba abalimi abasinga mu Uganda nga balimise organic babatika kunyonyi ne batwala mu Netherlands ezimu ku nsi ezo ezikola eddagala ejjingirire n'ensigo enjingirire ne balaga ennimambo ey'omulembe kyokka basinga wano nakutani bakusomesa nagamba nti komawo ogenda tandika okukola bye tukusomesezza gwasinga mu kifo ky'okwebuuzaako bakutwala mutwazi kubangula kukyusa nnima olime mu nnima gye baagala n'ensigo ze baagala kati banaga nti nekino kimu kyokka omusajja yagamba ali Henry Kissinger who he controls food controls the population bakola eddagala ne mulifuyiza ne libatta ne litta ettaka ne bakola ebijimusa ebajja okuba nti bikola ki kati baga kusanya emmere yammwe yonna ebawa amaanyi ebawa obulamu eri organic nga mufuyiza eddagala eryo then mulanke okuba nga mukolimwisa ekijimusa kyabwe munanke okukola ki kati mmejje ngokuba nti mulya tekyalimu kanigusa n'akamu n'akeddagala ekiddako ki kukwatibwa bulwadde kufa bufi kansa kweyongera wamma wangi ensigo ennansi bazitulirawo bakola ki bazimalawo buli bisigo yakugula bijanjaalo kugula kasooli kugula yes waliwo eyagula ensigo za kasooli naye obusooli obwavaako omulangira nga kiraga nti ensigo eyo bagisimbako ddeni ne baddamu ne bagisiigako eddagala ng'obunwe butono nnyo nga temulina mpeke akati waliwo n'akalanga akanneewuunyisa gayi ng'agamba munne nti gundi okukabala tomanyi nti okukabala kuto oba waliokawulizali ku rediyo bagamba olina kufuuyira ddagala lino oleme kwonoona butonde bwansi nze mu mutwe gwange neŋŋamba waliyo eddagala eritayonoona butonde bwansi okusinga okukala kuba oba okabala obujimusa n'okujja butereevu kufuuyira okufuuyira bannange tukwesonyi wano naddala mu centro basajja batunafuyiza nnyo tweyanziza kati kirwadde bakituteekamu amazima yomulangira abe baleweereza tukwagala nnyo abaana b'Namanganga banda bira Namanganga webuuza ekintu kimu kino lwaki abatafuuyira kati right now bali mu kuliisa ekibuga gambye embalala bushenyi tuukayo labe amatoka gavaayo bino si byagundi emmaloka ezivayo gendo zirabe lwaki babuuze bakubuulira bali blank bakubuulirawo waffe okufuuyira afujjaneeri amalusu kavunya mweto impact wamma elo webali kuweereza ssebo webali kuliiza ssebo webali kusomesa ggwanga amina naye kino kyekiseera nti buli sipa ku ntogo kaayo
alina okutwawulire amazima abantu basusse okufuuyira n'olaba emmere gye tulya kati tewakyali mmere nga teriiko kigimusa mmere omumonde abantu ne batandika okumugimusa olaba nga emmere yonna kati gitulya butwa ne bannange twebeereremu webale nnyo tukwate kasasi tutandika okugimusa ensuku zaffe mukugimusa bannange tuve ku ddagala eryo bannange nkubule simanyi naye katonda atusaasire muganda wange tweyanziza naye tuli mu bulabe obutagambye weewaawo mukama akuume kale amiina sebo okay good morning munangira naye lwaki gavumenti tewera eddagala eryo ate ekyewuunyisa region ezimu tezifuuyira ttaka lyabwe nga ab'embalala n'ab'ebushenyi tebafuuyira bannaye ab'omu sentu omuzuguke namwe mukozese organic naye tujja kufa tuggweewo nze Brian Lugazi mujja atuliza obudde bugenze singa lunaku naddako nga bujja omunange akalemege gange mube bulungi nagga ati nno ebiseera ebisinga obungi kasabako ebintu ebyo onoobeesiga ye biwulira program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike